Wabula omukulembeze gw'eggwanga yamaliriza okwogera n'ategeeza nti abayimbi embeera okuba ate nga baggulawo wakiri miliyoni nga nnyo oba olyawo Abannayuganda nga bagemeddwa. Omulamo gwe tulina okuba ate nga tuddako akadde kano gwakuba ate nga tukunga abantu okugenda okugemesebwa mu mbeera yonna. Awo nno abayimbi bafune ku kalembereza ebivvulu biggulwewo mu mbeera ewejjidde. Jamie Culture ndowooza muwadde mugamba yagudde eddalu kati lyeyongedde ddala kubanga we tubadde tutambulira omukulu bamuyita Kabuye Ssemboga mwamuwuliddeko nga yeekokkola ng'agamba nti omukulu ono jasi yamufuna bufunyi nga bw'ogamba nti Godfather yasobola kuba ate nga amufuna bufunyi n'amwesibako bwesibi wabula emize gyasobodde okuba ate ng'akola gimuswaziza mu mbeera etategeerekeka wadde n'akamu wabula Jamie Culture naye bino naawe onampa ku ndowooza yo n'ombuulira kubanga nange byansobedde naye abayimbi beetaaga kuba ate nga basabirwa mu mbeera eno. Jamie Culture agamba ye abamuli okumpi bagamba nti akayaga kabadde kasuse oba ne kayitawo mu mbeera eyo. Abamu ne bagamba nti byeyo waabwe Jamie Culture yeetaaga okugendako ewaabwe aludde okugendayo ewaabwe mu mbeera eyo. Bangi badde beebuuza Jamie Culture azaalibwawa. Jamie Culture yatutegeeza luli bwe nakutegeeza twayogerako naye n'atubuulira nti abantu b'omu kibinge bamumanyi. Bino bya Jamie Culture we yatugamba soka uliye katini nnyo. Abantu b'Amasaka bakimanyi nti nze mbaagala nnyo Brad. Omanyi nze ndi muntu w'obuddu eyo. Ozaalibwa Jamie Culture? Bwe utagenda ku kyekyamakuza genda emisanvu mu kibinga awo. Awo na omuzeeyi Kasule, omuzeeyi Kajimu, omuzeeyi Kalewa, omuzeeyi Kagondi, Kasujja. Wonna mu kibinga nze ndi munnabuddu. Kyonna nakatinyizemu kyemukola kya kabinja bweza music. Nnamutegamba nti gaba maanyi. Twayogera. Ye Jamie Culture oyo. Bwetwanfulawo n'atutegeeza nti wa mu kibinga awo abamutegeera obulungi Jamie Culture abamu ne bagamba nti ate Kabuye Ssemboga yamuzaala. Ffe ekikulu twali tukimanyi era omukulu Kabuye Ssemboga namufunako ne mubuuza nti omukulu wamme ono gw'omuzaala nga we mwabiwulira era ye yagamba nti omwana Jamie Culture tamumanyiiko. Bino byadda. Music ono batugamba nti olinamu omwana. Ekyo tukireke ku bya famire tuyogera music. Omuwulidde yabyegaana dda kati embeera yadduka aliridde omukulu bamuyita Jamie Culture era nga n'omukulu naye Kabuye Ssemboga n'agamba simumanyi namumanya kubanga yandyako ne ssente zange ezaawuma yagenda muwuma n'abalimbalimba ti nze amuzaala obudde obwo Kabuye Ssemboga ali mulwadde kabazikulyeko. Kabuye Ssemboga ye taata wange, Kabuye Ssemboga ye taata wange. Erinnya lyo litambula nze kitaawe. So yaŋŋambye kino kibeere kyaffe nze naawe naye akati twakyatuze munnange sirina kyakikolera kujjako okukyatula mu nsi Kasujja sinze muzaala. Simanyi muganda we n'ogwo, simanyi kitaawe, simanyi nnyina, simanyi gyazaalibwa okujjako omusajja omu yali ayogera ku radio kiro saawa abazaalinga 5 ali ku radio nakakubira akayimba ka musajja wange oyo ka Jamie Culture. Jamie Culture twabeeranga ne twasambanga naye akapiira oba yagamba mitete oba mateete obutetu wabula n'ekintu kyenayagala kyenneevuma n'abalala bangi bagadde mbazaale naye simanyi lwaki nze nzaala abaana bonna abo. Omuntu okumumanya okwagala omuzaala atunamanya mbeera ze kubanga Jamie Culture alina eddiini oba 3 simanyi yasooka n'abeera musiraamu kuba ye Jamiru namubuuza Jamie kitegeeza ki ate alina byayambala ye Culture ye bweza sajja mukubi wansaasi nzisikuba wansaasi ne mukatuliki ate ne mukatuliki omuseminaaliyo eyali okitegedde kampulira ekintu ekyo kinkola bubi naye wali mwali muwulidde waawe njogedde Kabuye Ssemboga ku radio mawulire nti Jamie Culture mutabani wange awulidde gwe wabijjawo abigamba nti Jamie Culture azaalibwa Kabuye Ssemboga. Jamie Culture naye wuuno naye abyegaanye wulira bagambye gwe tugeze ogenze mu tawuni omuntu akuwadde emmere Jamie Culture wuuno ng'agamba Kabuye Ssemboga taata wooba nze mpeza amanya gange nzaani omuntu yenna ensi yonna oli muganda gwakuwa emmere yonna nnyo kubajja naye mu kibuga ne kitaawo ne baganda bo gwe kyogamba onaagenda nga abantu bayisako emmere okuba si baganda bo. Change your mindset. Ne wabanga sikankubulireyo ne waba Kabuye nga yanzaalidde biological tekigasa naye abantu badde bayigizaako kasita mutabani Kabuye Ssemboga no ekyo nze nakikoze lwa nsonga naye sitaate muyimbi wange njagala otuba tugenze okuyimba nga twamutula ku show yange nga mutimbe nga sitaata wange. awulidde Jamie Culture wuuno Kabuye Ssemboga agamba nti omwana ono yansobera dda nange
Jamie wali mulungi nga nkulaba ng'oyogera bulungi n'embeera z'okutuuka okutwala mu rehab n'eddiini eyo nze mpulira si yange kuba bambuuza nga omwana oyo nawe okuba ensaasi mulina essaba emmanju eyo naawe nga bamubuuza mu lusaago bannamawulire naga nsagala kunteeka mu bintu bya Jamie mbisalira amagezi nga bamulaba muntu mukuliriza above 18 naye Jamie nvaako binoonye baganda bamu bakujjanjabe nakubuuza enganda zo nga weebulankanya Kabuye Semboga nabina abyogedde nti Jamie yamulyako ssente ng'ali ku ndiri yamulyako zino nalwala omwita bati kansa naye yagenda muwuma najjayo sente nawe tata wange mulwala sente zange esaazifuna tewali bankubira essimu sente twazikuweereza notatufaanako kigambo nakimu kintu kyankola bubi nnyo mutima naye si kimugambanga naye kati nkimugambye naye sente ze bamuwa saazira simanya how much si ensonga emumuganyisa nti si mwana wange naye neewuunya kati nzikitaawo wekimpatire olwagiro andi kyantisiza n'okugendayo kiri kimu banoonya famire yaabwe nze famire yaabwe siyenzi bajja kunesi bakontunda ebyange omwana bamutwale bwali ab'omu kibinga endowooza muwulidde mutabani wammwe Jamie kyagamba mbu ekimusudde eddalu kikino owulira ono omukyala kusaasira omulaba twali ggulu tewali yanyega big ayi wuuno eno mumuyite mumulemu mulenge bonna tewali yakola ki yanyega tegedde tuvuddewo awo labayo tugenze wano otegedde tewali yanyega nemwe nga Museveni oyo mumulaba otegedde oyo era Jamie kyamulala okutuuka kwoyo mwami ne tuva wano era oyo mulalu mwenga abalamu temumutuukiriranga ate nga mulina ebizibu byamu abayimbi wabula omuntu abasinga amagezi mulowooza mulalu asonga temusobola kukikola ekirala omusajja wuno tuli ku trek twali tutambula kaadi yange yiino bamanja balina miliyoni za biliyoni ate ekirala omanyi lwaki nanyimba saabasaaliza ngaali saabasaaliza Jamie y'omu ku baali ku trek ne pulezidenti agamba teyasasulwa y'embeera gy'alimu akadde kano yayimbira NRM Jamie agamba mbu ye si mulalu wulira bino yali awaniseko banyina abasooka awanikayo olulima nga banyina bakuzaala kujakanazi wankola filima oyo omujaji nga olina okwizoninga lwansonga waliwo ke nalabye wana bagambye nti oyo zero iziko to oyo ekigambo zero kinaleeta mmeka mu luzungu kati weŋŋamba nti zero iziko to 4 omuntu aba taliwo ku nsi nga afudde bamuteeka mu keesi yansonda mmeka simujja kuteera yansonda mmeka yesu kigambo kya yesu laavu kyanyukuta mmeka life kyanyukuta mmeka temujjukira omusajja yimba katonda obyambo otegedde ate eno enkulungo y'ensi ikweta eri mu Uganda ya zero ewava omusana abantu sense ezimu bazikosa si bulungi esente zokwata zirina ensonda nnya ensi erina north east south and west otegedde ensonda nnya ensi eri global network bwetu balubuze mukozesa ekizakisa extension yansonda mmeke yakisa balu si yansonda nnya tudde ku point ya kiri kintu ansonga everyone needs omuntu katono wamma ebintu tagaba byonna nzi yannyima buwanvu nampayo ebira tutegedde Jamiru Kasujja baje muyita Jamie yagambye nti abagamba nti Land Road yabadde amugoba yagambye ezo ennyumba ze mwalabye ebyaddala wali wange kambabuli ebyaddala nja kukubuulira saka kugulwa nsonga tewamanya bwe nakola ssente senga nakolanga nti mpaayo nginawe ngenda okugula wandibadde ombuza ekibuuzo ekyo naye oyo omukyala gwe nakozesa yomu ku baana abakyala ba wano wange wano badde bagamba teyabadde Land Road temutuvumye ntya negulo ba Jamie mama Fiina abadde saamukwano n'abadde nze bwezawo buli omu ambuuza kati mama Fiina sengaawo muganda wange wano wendi sigulangawo jasingawo nagamba nina ebirooto by'okugula awantu wano lwansonga wano njagala tusaawo abaana balina amagezi bitenjitenje ebintu bya culture ebyaffe ebyabaganda mama Fiina mukwano ndi mukwano go ndi muganda wo oli maama wansi nze nsavinga ŋŋaali ali mu bendera ye maama ntegedde nalubaale Eva Kawa Nambi kubanga ensi ebadde bulamu maama omwoyo oguliisa bakyali baffe n'abaganda okutugatta ku lwa Uganda emu nsaba oveeyo ku mulanga gwa Jamie obweza aya basi yangabo Jamie wuuyo akyabagamba nti agambe nti okuyimba ye akyayimbira eggwanga Uganda lwaki omanyi lwaki nayimba saabasaaliza ngaali saabasaaliza abaana abeerolere gwe tunula mu fulaga yo olaba omukazi ali mu makkati awo atanabeera incarnated Uganda mukyala evergreen erina abajaasi baayo ate ennyimba ku culture otegedde climate change ebintu bwe bityo mukimanyi culture yange nono otegedde kitegeeza nti I dedicated my soul for the service kubanga music tekikoma kuyimba buyimbi yokka music buweereza kyekirabo ekiva ku nsi nga kyambuka ku aya basi Jamie kyabagambye tali stede naye byonna bijja kuggwa nange siri stede lwansonga sikola osiyimba bwe butabeera stede obanga weba bugenze kitegeeza tolina kyogenda kuliisa baana ne puusi gyolina waka erya sausage emu muba mukena omusika obitano ogenda fuluma nga terina badde tuta ba abantu baagala kubeera bulungi mu mutwe osaba kinayimba baabo osinzibwenga nyini ggulu yoyagala bikolebwe mu nsi nabotyo mu ggulu otuwe emmere ya buli lunaku sirolero ka tonda Jamie omuwulire alina talenti
muwandiisi wa nnyimba wandiise ennyimba ezireesa Afrima n'ennyimba za Kabuye Ssembogo aziyimba wulira. Mirembe n'okusanyuka n'okulya buli kimu mu lusuku Edeni nga tetumanyi kirungi na kibi okujjako okulya mpozi n'okuwanga okumba bukunya.